Wabaluseewo obutakkanya mu bannakibiina kya National Unity Platform ekikulemberwa omubaka Kyagulanyi Ssentamu ng'abamu balumiriza bannaabwe mu Town Council y'e Wakiso be bagamba nti banna DP abeekwese mu kibiina kyabwe okusobola okuyisaawo ebyabwe. Kino kiddiridde abatwala ekibiina kino mu Town Council y'e Wakiso okuvaayo ne bakwasa abantu abamu kaadi ez'okukiikirira bannaabwe mu kulonda okugenda okuddako so nga tewali kamyufu konna ke bagamba nti kaategekebwa. Bino bye bivudde kusunsula nga twebuuzizza ku bantu ne ground n'ennyakula y'ebibuzo n'obukulembeze bwe tukuzuddemu. Amekinze suwa basanga gye basonga bajuzayo abatwala kyemuziza ebibuzo ne bamuwa obuwanguzi bagenda kyebuuza abantu mu kikomera ky'ekimu ne bagamba nti awangudde bagikwadde yayita nakyo ebifo ebibadde birina okuvuganyizibwako kwe kuli ekya kansala owa Town Council y'e Wakiso wamu ne mmeeya wa Wakiso Town Council wabula ng'abantu abakwasiddwa kaadi zino kuliko Kalyowa Nasif wamu ne Ssettimba Nsobya era nga kaadi zino bazifunidde mu ofiisi y'ekibiina kya NUP ezisangibwa mu tawuni ey'e Wakiso. Abatafunye kaadi zino balaze obutali mu mativu nga bagamba nti mu Wakiso banna DP be bafumbekedde mu kibiina kyabwe ekya NUP nga tibayisaawo banna DP bannaabwe okusobola okusunsulwa. Naye bo baze executive etaddewo komiti bonna DP bayisaawo baki baabwe n'abaffe naye kubadde kulwana nnyo. Waliwo abantu aba DP abakyekweseemu bambega naye ffe abalonzi tulaba. Kino kireeseewo okulwanagana wakati w'enjuyi zombi ng'abalumiriza abakulembeze baabwe okuba aba DP bavudde mu mbeera ne bayuza ebipande by'omubaka Sseggona Medad akali amaggwa ng'abo ababiyuzizza bayisiddwamu empiko Ebikonde era nga baddusiddwa ku bodaboda okusobola okuwona ekibabu. Bo abakwasiddwa kaadi batubulidde bye batandikirako nga n'ekisooka kwe kugatta bannakibiina okulaba nga bawangula ebifo byonna mu disitulikiti ey'e Wakiso. Ejja abantu abatwerimbiseemu naye tufaafaganye nabo era tubatuusizza ku buwanguzi. District Road paka ku Town Council n'oluguudo olwetoloola okutuuka ku Mbiru Road n'enzimba ekitebe wonnakoma emyaka 5 Town Council ezeemu kuganyulwa mulundi gumu. Ye Kalyowa nga yakwasiddwa bendera y'okuvuganya ku kya kansala wa disitulikiti atangazizza ku mbeera eviiriddeko bannaabwe okulowooza nti ekibiina kya NUP kyekweseemu banna DP. Ku nsonga y'abagamba nti aba DP beefuze office, National Unity Platform kibiina kipya kirimu abamemba abavudde mu bibiina ebyenjawulo okuli DP, okuli NRM, okuli UPC n'ebibiina ebirala byonna. Wabula mu nteekateeka y'ekibiina balonda interim committee bonga abawaggulu bagisunsudde ng'esobola otukolera omulimu nga NUP. Ekitegeeza nti bw'ogiraba muli mu office manya abo ba NUP si ba Democratic Party. Abalala baweze nga bwe baabulidde ekibiina kya NUP era nga bakuvuganya ku bwannamunigina. Ekintu kye tulanya ku NUP wano era bobe yonna gy'oli tukubuulira bagenda kukuba kalulu olw'abasajja ba DP bolese omusajja Sseggona omusajja Ssettimba Wakiso be babbi be tulina wano abagenda okubya kalulu era tukukakasa n'enkofiira zo tugenda kuzizaayo tujje independent tuyitemu. Naye batulemesezza okugenda mu maaso naye ku Lwanga ne Shakira ne ku ggwanga lyaffe tusazeewo tugenda kujja independent. Eno yessaawa okulaga nti no n'oba toyise mu kibiina osobola okuwangula akalulu. Tugezezzaako okwogera n'abamu ku be balumiriza okuba banna DP okuli kansala Nakitende Gasanyula ng'onaategeezezza nti baakuvaayo batangaaze eggwanga ku nsonga eno. Nedda mugenda kufuna eggulire.